zirimo budget classified something gamba mu classified bagamba classified kibakola bo bayisanye bagambe tuli mweza ffe mu classified nenga batu bazibaze nti mulimu sente zacho na kino awabula bo bagamba tugenda kwesa sente za ffe ne sente classified budget ya mengabo zetu gina jisa ne mulimu mweza ffe bazi sana 13 bagwa kumeka mu parliament yes mweza ffe ziri kirundo agamba atya sente bazifuna ira bazisaba kirundo wa state house ziri obukadde 2 si ati agamba bane abatafuna 200 million bonna bafuna sente nze na kirumize ono juki olwo kirundo yagamba bazavawa kirundo yagamba zavawa zavako ati yanga bazifuna tira bazisaba muze be bazisa ziri bukadde 12 buli MP nabo opposition ne bafuna ziri ko opposition ni no ba NRM oba opposition bonna be bazisaba bonna bazisaba nga bamayiti zagendayo mu classified nabo opposition bo nabo tebafuna bazisaba bonna era bazisa mu budget obukadde 12 buli MP 12 ekikumi kyebatanafuna naye ziri obukadde 12 basa 22 ekikumi inalo okujjanga campaign zitandika okujjawo ekisoboka nakyo ziri obukadde 12 buli MP ziri takuwa sente zonna lumu yaba anonya afuna kanyoka okuwasiza kati akwasoka nakuwezisoka nalinda budde nga butuuse obusembedere asobole okukwatirako bwana era ye Museveni okujjamu kamanga kivumi abo bazifuna bonna bazifuna tewali atakola bino n'ensirika naye nange mayibye mu ekyogera kale nze Moses Mugala twatandise program the agenda nze senior investigator Mugala Moses ntudde mu ntebe wano research akatonda twogere ebigambo kamya muwulidde agenti senti yali wano nagamba tebazifuna nagenti abo twagende iwagulu agenti mugende mutegeeza abantu nti sente zazze abaka parliament bonna bafunye obukadde 10 kati abawandiika olwo matovu olwo abasayininga nti ffe tuzifunanga ekiwandiiko kiwalaba ekyo ate kyewunyisa njagala bana Uganda amategeze ekyewunyisa kunze matovu n'abantu abo ba MP abali mu parliament ni smart matovu abasinga sente zaaliza kujja mu democratic manyiganye nabo okumala ebbanga omusajja wali mu alliance akubye studio girabye naye sente ezo sebana yamutendeko oyo musajja wa sente be baziyisiza obukadde 10 abaka parliament 12 bayina obukadde 12 baziteeka mu classified money sente ezo mu budget Museveni yazibateeramu ngezo zaabwe bonna 529 abaka parliament Museveni yezo yaziteekateeka kati bo bano gwabwe gwakuyisa tezo ze zaffe ze tutaddemu fene bali mutugumaza bali eno batugumaza bayina okufuna obukadde 12 era sente ezo ngabo tuli kumpewo sente ezo bazisayiningira mu ofisi ya Nabbanja ezo sente bazisayininga mu ofisi ya Nabbanja prime minister tayewa kyavaga amanze sibimanye ebyamu sense za parliament ojukira Kagabo bwe yazaayo bukaddana obukaddana be bazitaka mu budget zaali bilioni za 3.5 ezo bazinonanga wa speaker teri MP atafuna ndeba MP ababiri abali mu komero kuli n'omugenzi nabo bafuna obukaddana ezo bazijanga wa speaker kati speaker naye yefunira mu kubanga bobala babaka bali 5.2 ne basobana mukati bilioni zizali zale bilioni 3.5 kati speaker yamanyo omugabo gwe naye gwe yafisse ewuwe ate ogebasaninga wa Nabbanja ate speaker ngamba bili obukaddaana galiana galige benyini bagateeka mu budget obukaddaana Kagabo nazizza baga tusirwalira ko balya kakati sente zali bilioni 3.5 yaswala yekka kumuliro ogo zali bilioni 3.5 bamugamba zoji yazijja kati bilioni wakalisoliso bobo baza ngamba sente bateekedwa zifuna bayina ebizibu bingi mukosi niba kibegana ekebizibu kireke fuddeyo kwegana kubanga mwanga kivumbi alaga mpuga ati omuku bafunyi niyiti yeyugira takati ngutubirina Mr. Mugalula tuli wano ku TV yeggwanga ewulirwa abantu bonna abantu bali mukula bakati twagala Mr. Muwanga nabo banno bwe mwenanga bwe mwasayinize Mwanga Kivumbi mwenanga bwe mwasayinize ku kiwandiiko ekyo twagala mukeere wano ku Dream TV encha olujja luno lugazi nnyo ne munajja na motoka za muzijja kulyawo pastor yateekateeka mujja wano babawe empewo edi special pastor tujja kimusaba akikole mugambe temufunafuna ku sente ezo
era mwongerezeeko n'obukaddaana kazagabaza yazzaako nazo temwazifunako ezo sente ziri obukadde 200 ze bagenda okufuna ze bateekamu mu budget nga bwenkyogedde bazisayininga wa prime minister gye bazijja bwe muba mwagala nammwe tubogerako abo nkuze nabo Mwanga Kivumbi omumanyi nkuze nabo ng'akyambala essaati ez'ebitogi ebiwuliso omujjukira naye njagala okutegeeza ali mu UID awo omujjukira nga tuli mu UID ne popular resistance wali ku mbuzi wali kati ojjukira wawo kyetuyita popular resistance ng'atunda mbuzi wali nze omwe yatembanga n'ebipande ebya popular resistance naye njagala okutegeeza kino Mr. Mugalwa nammwe kiki omanyi ku Mwanga Kivumbi kyemba manyiko abo bali ku Mwanga Kivumbi abataddeko emikono abamu ano mutoka Mwanga Kivumbi gw'omanyi gw'okuze naye kati kankugambe nze bukyabeera mu parliament sigenda nko bwenti mpaayo 10 ate tagaba ssente era n'aba tansangangako wantu naŋŋamba nti kwako 10 anti tagabeera kijjeemu jaha ekirala okiwulidde abo bonna bali mu parliament bw'obaawo yali nali ngezeko mu maka ge ne mugaa nti mpa 10 oba yali ansanze nti mpa 10 era si be bagaba ssente si gy'emirimu gyabwe naye nga gwe Mugalula gwe mbadde naawe nga tuli ku kabalaza ka DP mu mbeera gye tubadde omwana lwatakuwa ssente ng'oli mu MP nomala ekisanja kiramba abo nzija bu Dr. Bayiga kale mbadde manyi nti ogatuwa ensonga lwaki noli kubyata eyo nayo nsonga ensonga wero iya nanga nerabidde ku popular resistance matovu nkubuuzizza leka tetunaba kutubuuza nakuba naye nkubuuzizza gwamanyi Mwanga Kivumbi naye no byali mukogera w'ekitiibwa Mpuuga bitugenda okubateerako ku TV mu birabe kiki omanyi ku Mwanga Kivumbi kyemumanyiko mwewuunya okuvaayo n'ayambalira munywanyi munne mwana wa Buganda omwana wa Buganda bwe tukuze ate nga ye yakula ku kasi ya Buganda Mwanga Kivumbi bwe tutendekeddwa ne yeetaba mu kwonoona erinnya lye nga yeegase ne Honorable Kyagulanyi ne gurupu yaabwe ne beetaba mu kwonoona erinnya lya Mpuuga okumala ebbanga mmwe bannayuganda jala mbategeeze mmwe abatinkana abantu abo bannabyabufuzi abo bwe mutinka bo ne kati waliwo omuvubuka bamuyita Kabuye bamuwa kaadi ya Nuupu olwaleero ekwera enkya nga bagiwadde mulala abawadde ssente Michael Mmere Kabuye n'akaduuka ke kaagwa wali ewaffe katwe oba mwagala mugende mufune campaign naye nga ku lusegererwa Kyagulanyi n'olwekyo mwegendeze bannabyabufuzi nze muwanga gwe mmanyi sisobola kumuyingira ku studio wano kutandika kyaliwo kifumba wajja kukola omulimu tubako we tukoma kifumba wajja kukola omulimu kakati abatulaba Matovu wa DP alemereddwa kubanga ngaawange ne sindalemererwa neffe tulinako we tukoma ng'Abayisirayiri muleke amenya kujja kufuna sente mu parliament ate nawe n'ozifuna nga wafuna naana Matovu nkujjako muzindaalo ekikyabuswabu nnyo n'olwekyo Matovu sebo nakujja ku muzindaalo nsembana kano ndindako nja kudda Mr. Mwanga aveeyo yeetondere Mpuuga namwe mwenna abanupa ova mukulu Kyagulanyi njagala bategeeza okwonoona erinnya lye mugenderevu nga Matovu nakujja kudda muzindaalo nakujja kudda muzindaalo kamya sebu kamya sooka osike gunya n'omusango gwa Naggomola wasina ku TV eno n'ogamba nti tebannafuna bukadde 10 naye kati abimenyeewo kale njalo bategeeza mikono gyaffe abakedde ku BTV ne Dream TV TV yeggwanga lyonna abatulaba bintu bya Bunyoro Kitala region mikono gyaffe tubassaamu nnyo ekitiibwa eno ye TV gyolekerako abaana bo n'ogenda n'okola byokola n'obatansedde okummula bateeko Dream TV bateeko BTV wegenda okakalabye teriiko abyesitaza TV eriko kigambo kya Katonda TV eyigiriza abantu enyweza abantu mu mwoyo nabyanga mwoyo guteredde n'omubiri gwe guteredde kugamba teyesitaza TV nnungi mwebale kulonda Dream TV mwebale kulonda BTV nze Moses Mugalula the senior investigator ntudde mu ntebe n'abagambirwa kisa kya Katonda ndine Yunus Kamyono kankuteze ku kooti kamya wange munnange we NRM mumugaba obukadde Yunus Kamyono wa NRM era nsanyusa nnyo bwe mulaba ngamba de sati ya NRM mwambali sati ze bibina byammwe kifumbwa goli mu lutadi goli lebo mweni UP naye mwambale kati mwaba Democratic Alliance mwina bitenji bimwambala era kale ya greening tajja naye kwa kifumba wono mukwano gwaffe nnyo tumwagala nnyo mukulembeze abatulaba mukulembeze mu KCCA wano mu Lubaga is a leader ate kifumba wono mu kubasajja abawanga
akadde mbyofuzi bya wano ng'abitegeera dda mu Democratic Party ne kati wa NUP n'ebyofuzi abitegeera era ze ng'abyogerako tubaleeta abasajja nga bano kubanga babiruddemu twogere ku nsonga z'ebyofuzi mu ggwanga. Matovu oyo veteran journalist gomulaba ku suuti ya black ne tie ya DP veteran journalist yawana akatabo baita mazima era kamya atugambye nti owekibwa Ssemana Kizito omugenzi Yokaana ye yamutendeka ebyobufuzi nesimanyo butuufu bwekyo nedda atajja kuddamu nakujjako ddo muzindalo ojja kubyogera mu dakiika ate ne kojja wange muzzukulu wa Mugema Engineer Katumba ava mu ofisi ya minisita wa Kampala atwegaseeko twe minisita nanaanza okukola ddala emirimu mu ngeri y'ekinnawadda era Katumba bw'anaatuka tujja bazanya ebifaanyi bya minisita ero niyajja bifuna minisita ng'ali mu kukola mirimu minisita waffe Minsa Kabano nno mukwano gwaffe mukwano gwa Dream TV ate mukwano gw'abaweereza bonna aba Impact Media Consortium naffe abatwagala tujja kubaagala atwagala naffe gwe twagala atatwagala kale tuli biraba naye wadde Bible kantu mwagenda abatabaagala naye naffe abatwagala tujja kusinzaamuko. Programu eno sijikola nzekka mba ne timu nene nnyo naye muganda wange Aaron wampula abeera eri mu control muyagattagatta kati kandeete ku kamyono ndeete ku kifumbo wande eri kamala byonna ffe twogera bwogezi ye yamanya ayinza oga nti mugala sijja kussawo kanteeko so tumwebaza olw'obuweereza obwo era Mukama ssebo akutuweera omukisa. Ate tuba tukola wansi w'ebiragiro bya bakama baffe manager Alex Simbwa oyo mulangira mwanyinaze Julie Kiseera ate ne mukama waffe okuntiko Commander 1 Presiding Apostle Dr. Joseph Serwadda. Wano sinzo baweereza ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Tuba n'okusaba okwamalya g'ekyemisana era twebaza Katonda nti wiiki eno tulina Pastor Ruheza yatukuttemu. Twebaza Katonda nti tumulina wiiki eno. Service etandika saa 6 n'ekitundu ez'emisana tutandika n'okusinza n'okusaba zikola saa 7 ng'omusumba amaze okutuuka ku kituuti. Twagala okwebaza mwenna abeegulira ebbanga ne mujja ne mbeera mu kusaba kwa lunch fellowship wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Olunaku lwa Sunday tulina Victory Special Service. Service ne bayanja olwolera special service ebyamu ebintu bingi nyebeeramu ekigambo ekiri special okusinza okuli special okuteneza okuli special kwaya ziyimba abasumba babeerawo bannyo batusabira so teweta kusubwanga kusabanga kuno kati ku Sunday no muganda wange to planning ake kino kira kyonna nkusaba jjamu tubeere ffenna wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba saawa 9 zennyini service ejja kuba etandise. Osotuulu lunaku noga nti olunaku olwo ndaba bannaffe bano bakiifumbowa bano bamatovu balamagana nti awulinaga nti nvudde Kenya ngenze Namugongo naffe katulamage ku olwo katujje wano ku Victory Christian Center lunaku lutuwe tusiibe wano ate kusaba 9 service tuba ne service esooka ku makya then service enkulu ddala ya ssaawa 9 ku Sunday eno naye bwe batosobodde era munywanyi si musango kale sabira gy'osabidde naye bwe ziwera 9 beera ng'otuuse wano eri bwoddukayo kasobola ziwera saa 9 jangu entebe yo weeri tukuteeketerebu nnyo ku Sunday eno ye Victory Special Service. Ibanja bibabulira nga buli neyo campaign y'ekisaawe kya mutwalo ekyagenda mu maaso bukwakku osasula mutwalo gumu buli week osokusasula gwe n'abaana bo ne family yo musige mu ttaka ejjimu ery'okugula ettaka ly'ekisaawe kyaffe kale kantandike bwenti kamya ne simu givangako abantu bakulaba kale tubadde okufuna notizo tubula no problem kale tubuzeeko speed tulaba malamusizaako nnyo tusobola kwerabira Dr. Presiding Apostle tusobola niwe mbeera wano oba niwe mbeera embamu kubanga gasi kinene kubanga emigalo webali programu eno niwe bali keera ebive nasoose wano kituufu bannange bendi nabo wano Mwami Katumba onakyo omugamba omulimu gwe mukola kifumba wakati musanyufu mubaga yenna makubo gonna magule gakolebwa emisana n'ekiro naye lwokuba nti abantu baffe tebasiima Mwami Kalonda njagala kukulisaayo nnyo mikwano gyange twabadde ku nsonga za ttaka abantu bakyalina obwetaavu ku nsonga z'ettaka twabadde mu disitulikiti ya Mpigi ebayitayo Baale oba omanye Baale okyamira Kamenga n'ogenda eyo nga ku nnyanja twabadde ne RDC waayo w'Mpigi Mwami Francis Kabuye sebo nkukulisaayo nnyo n'omulimu gwe wakoze ogw'okutabaganya ab'ebibanja oliti twabadde ne Mwami Yiga w'okubira so Mwami yatera nnyo okubeera ku Star TV twabadde n'abakulu abalala bangi ensonga ne tuvayo nga zonna tuzikola Mwami Setimba so
yaliko meya waayo ensonga ne tuvayo nga buli muntu musanyufu n'olwekyo abantu abalina obwetaavu ku nsonga z'ettaka tukyasobolera ddala bulungi okubayamba enzira ebaddewo abantu babagoba ku bibanja gavumenti eyo mu byalo abantu mwe muleeta obuzibu mwe mukayagana abooluganda n'abooluganda famire zirwanagana olw'ensonga z'ettaka naye kati gavumenti yateekawo enkola teri kugoba muntu ku kibanja kye mukanye bulungi ne bannannyini ttaka nga bwe twakozewa ekammengo ebbaala eri oyisa kammengo mayiro nga 8 okuva ekammengo twavuddeyo ng'ensonga zitegeyadde twavuddeyo kiro naye ng'ensonga mugalula naye ngaokyali ku nsonga eyo president naku lweggulu nabaye nga agamba nti ensonga z'ettaka zikwatiddwa bubi abantu bagoba ku ttaka kooti ezimu naddene neza wansi ebintu zibikola mu ngeri ya kivandulo president si musanyufu ku nsonga z'ettaka naawe ekyokolako ky'ettaka lya haji badru mwanje ekiboga era nalagira omulamuzi nzeyija namugamba nti noyinza ku balamuzi abo bali mu musango ogwo abalamuzi tebatera nnyo okukwata ensonga za ttaka bulungi president si musanyufu naye singa ensonga zammwe muzireeta mu ofiisi z'aba RDC baffe tusobola bulungi okuzimala ate RDC asinga kooti kubanga kooti tebeera mu kitundu omulamuzi asala omusango ali Kampala nga gwasalira omuntu aliwa president n'agamba nti RDC abatwale bongere batraininga bategedde bulungi ensonga z'ettaka ejenka twagenza emirundi eki naye nga tugendera ddala ku ttaka wennyini n'abatuuze bakiyamaani bakansala ne batuulaawo olina agamba nti ekyo ekibanja kyali kyagundi ettaka lyali lyagundi ekyo kisinga omulamuzi amala emyaka 10 ali musango talinye n'amalira n'omusango ate ebintu bimala ekiseera kitono ne biggwa kamalize nakino olwali tutandise okutunulira abagenda okwesimbayo abali today buli kyalo mu Uganda yonna tulina ebyalo emitwalo negye batabagala munajja batatwagala mu Uganda yonna nawane Kampala baloza omwafuna president funa akalukamu ebyo byamu kakati kujjayo mwezi bwe gunaggwako nga mukaaga tugenda kutandika okukuba akaluka LC1 chairman wa NRM n'akakiiko ne interested groups zonna tugenda kuzironda nga mukaaga tugende nga 12 tugenda mu miruka tweyongereyo tulonda amagombolola tulonde district mwenjagalira kale okubeera omwogezi wa district n'olwekyo mukulu abantu mwenna benarem mwenyigire mu nteekateeka Chief Mbowa tubuzeeko tujja kudda ku nsonga mu bujjo musafe eyokubiri ne katuka tubuze ku bantu tuwumulemu then tudde Chief Mbowa saba neyanza nnyo mukulu mugalula mwaki buminyamu kwa musawo eyokubiri tofaayo ndi mugumu nnyo abalabi mwenna aba Dream TV ne BTV yenze Chief Mbowa nga ndi kawandula bigambo ataluma mu kigambo oba oli wange ng'okoze ensobi namwatulira njogera bw'oba toli wange ng'okoze kirungi nga nkiwaana n'olwekyo ndi kansala ku tiketi ya NUP mu gombolola y'Erubaga mu KCCA nebaza Dr. Joseph Serwadda okututeerawo olutimbe luno gaggadde olutesitaza oluwa amawulire agazimba omwoyo n'omubiri nga ne bwoba n'omwana n'omuzzukulu ne mukoddomi wo ne nazaalawo mutuula ne mulaba buli ekivaayo nga tekigenda kukanga. KCCA kituufu mbeebaza muwulidde nnyo omulanga gwange ne mujja munnemerako mu nguudo ezimu naye oluguudo lwe bayita Mapeera Road mbeegayiridde mbawonenze ebbanga erimala muganye mumpoleza kuyisa mu tractor oluguudo olw'ebyafaayo oluliko obujjajja bw'obukatuliki ng'emmisa embereberye mu Uganda yasomera ku kijjukizo kya Mapeera e Nabulagala oluguudo okuli amasomero okuli obutale okuli ekkanisa entukuvu ebuna wonna ey'abaprotestante n'okutuusa kati ne mubeera nti ddala muganye okuluyisaamu chorus naye nga mukoze enguudo ezitalina na historical background ziri eyo zonna muzikoze naye oluguudo lwa jjajjaffe Mapeera muganye odukola oluguudo olwo kwe kulina semitule enkulu iya gavumenti eyerusaze limbo luguudo lwe lumu olwo bannange mbalabula nti singa munaalema okuwuliriza si bwe ndigamba okuyiwa abantu ku luguudo lwa Sentema Road olutugattaawo ne tulusiba Main Road temugambanga nti ndi mu byabufuzi ndi bannwanira bantu bange simanyi lwaki oluguudo olwo mulubuuse eri Nabulagala mwakolayo Sentema Road mukozeeyo mugenze buli wamu mukozeeyo neyako ne mugenda ne Mugema Road ave Busega
naite wonna mutepaka lugala ninga tuno oluguudo olukulu ennyo nga muganyo dukola sima kigendera kigenda mu maaso n'olwekyo ensonga eyo temukitwala nga nti ne mu byabufuzi mbanwanirira abantu baffe awamu n'obujjajja bw'obukatuliki mu Uganda bwe muganya okufaako ensonga zo bazitwala mu kanso ne bazitwala sebo tulaba bakukyogera nga okyabuuza ku bantu ku lutalo lwa Kyagulanyi talwa ndaba ediyawe mulaba byali mu kwogera ediyawe bamutabukidde olutalo lwa Kyagulanyi nabagamba nga tuli wano abategeera family eyo nakibagamba wano kati abaakiraba lulindo za mudaso kulegera kino bali mukola ediyawe ennaku zino bavuma oli okukiro anti yabagambye agenti banne n'okutwa ku Kyagulanyi mutulemesa mutukuba ebikono oli muganda waffe anga nti gwe tuveeko ffe muswago twalonda Kyagulanyi yeka gwe tukwagala kaakati olutalo olwo Katonda mulungi tiruddinganye ne wiki ewedde bwe nababulira nti family erina olutalo nga family kati Kyagulanyi nga Kyagulanyi bano bakulu be bamuzimba n'alyoka ajja mu byobufuzi mu mulengera batandika muzimbire ne mu music yali ediyawe yazimba Kyagulanyi mu music kuba ediyawe mu family eyo yabasooka okuyingira music n'abazimba kakati bwamono muzimba mu musically kati ate Nyanzi kati ate yeye yabayamba financially bonna kumpi yabaletere Kampala n'abasomesa n'abawerera n'ababezaawo kakati Kyagulanyi bw'asumuuseemukko bw'ati ate n'abayitako nnyo n'agenda waggulu waabwe kati ayagala kubuutikira family yonna agifuga ebeere ng'evunnamira ye ate muto waabwe kati bino byona abafuutu soldiers obutakkiriza baganda ba Kyagulanyi kumusemberera ba ediyawe n'abalala ode eva wa Kyagulanyi yennyini tayagala bwe banaasembera bwe bati nabo bajja kumanyibwa mu byobufuzi bwe banaamanyibwa mu byobufuzi tomanya family bana abamemba ba NUP bayinza otuuka ne bagamba ngo tuli mu kamyufu kulonda president wa kibiina mu delegates conference ono ne bwava ne butuleeta ono ndaba muganda we kati tayagala baganda be baveeyo abatuulira kati bafuutu soldiers bye bakola tebakola ku order yaabwe era singa kati njala tugeze president Museveni ng'agambye nti sente kulaba Toyota ng'asemberera muganda we Toyota ne bwakola talina waita baganda sali musale sekweta kunsemberera ne bwabanga agambye nti baganda bange mubaleke bayitewo ne bwa teetaka kujuza na kapapulogene wa president akyasiri senga abafuutu bayise gali mu muganda we tayogera ye kubanga order yazibawa tayagala muganda we n'omu kuvaayo wadafukuba MP kati muganda we bwanafuka MP nga ye talina kafo kayina mu bulamu bw'ensi ndi kaakano mu byobufuzi ndi kekano kati ate ye muganda we bwanafuka MP ajja kubanga alina hierarchy y'amaanyi omusinga nza Kyagulanyi mutuufu gwe family yonna ebyama byabufuzi family yonna naye nga be baamuleeta lwe lugero bagamba nti gwowonyeggere anti era jjanja b'omulwadde si yamusikira naye ate kibi nnyo nti omuntu n'omujjanja munene Mwai Museveni okuleeta family ye omwana omukyala kati mwagana Kyagulanyi byabaakola ebyo kati Museveni president Museveni ye kale ne bwe tumuvuma ne bwe tumulwanyisa si kumuvuma ne bwe tumulwanyisa obutabaleeta baamuyamba ki si be mukyala we president Museveni mu family ye pioneer mu kuzimba banne yabaleese naye ate ekyenjawulo kya Kyagulanyi nti ate ye bali be baamuleeta be baamuyimirizaawo kugabe be baamusomesa be baamutendeka mu music ya mutunda bwe baavaawo be baamutundira mu byobufuzi era yali Nyanzi yeyamba Kyagulanyi okumusomesa okumuleeta Kampala n'okumuyingiza ebyobufuzi jjukira nti yawe ne Nyanzi bali bagatta entalo za family ziyingidde wakati kati entalo za family ziri wana bagamba wano n'ekiremesa olumbe lwa taata waabwe okwabizibwa mutule family ngaggange eyo ng'olumbe lw'omusajja obuntuntu obunaku obuli obusomba akasasiro ku kyalo baaba ennyimbe zaabwe olumbe lw'abannaggaga olwo abali abamu temukimanyi olumbe lw'abataata wa Kyagulanyi tebwalabizibwanga ekyalulemesa kiri kimu bakaayanidde obuyinza n'ebyobugagga mukana ebyobuyinza n'ebyobugagga kati kitaabwe agenda okufa Kyagulanyi ng'afuuse watutumu okusinga banne kati ye ng'agamba yalina okubeera omusika Kyagulanyi yalina okuba omusika kuba kati yabasinga erinnya ne ssente ayagala bagamba kati yabasinga nti ye famire bonga bagamba nti kali bafuuti soja bayingidde mu ntalo za famire ze batamanyi kakati kitaabwe olutalo lwatandika tannafa olutalo bwotandika nga tannafa nalabanga omukusiko mugwa kususse kiyava alekanga alaamye n'agamba nti bannaye
okusira kumbera bwenjira bwe nalo nagundi ndiye musika bagundi musika mwizo okutingana nga sinnafa nekinkutula amangu naleka ekiramu ng'agambye nti kakati bwe mulire mu okwero namumwe kenyini omusika nze sironze temwabyanga olumbe muleetanga omuzukulu wange omukulu nasikira mutabani wa Nyanza je mutabani wa Nyanza yo guilty president we Makerere kakati olutalo lulinga bwe yabasikira bakyagulanye kakati olutalo lulinga nabalaze kyaleta mutabani okusaba tiketi ya NUP ngamayiye muyamba okuwangula kwa guilty president kyagulanye namulinnyako ne bagimumma nti kati ate omwana we bw'anaaba guilty president neno mu famire kijja muwangula okufuna obusika buli jajjawo bwe yamulamira kye baba mulinnyako omwana n'atoloka kati olwalero olutalo lubukuta Kyagulanyi twasezi baganda be kati Kyagulanyi yegasse ne Lubongo yo olwalero ate bakulwanyisa ate Nyanzi abamu temubimanyi bino ebyama ne Edi yawe bamukuba kati Edi yawe Nyanzi bonna Kyagulanyi yegasse ne Lubongo ya amuyamba okubakuba kubanga jjukira nti Lubongo ya alina omukono gwa state omunene kakati Lubongo ya n'omukono gwa state Kyagulanyi yegatta ne Lubongoya kati family ya Kyagulanyi bagenda bakuba ojja kusanga futu soja ajja kusanga nga otudde mu katebe akajewa kakasukeri na wakasuke mu kitaba ky'amazzi ingini ya Katumba katubuzeeko ingini ya Katumba ngatubuzaako Eroni nakwadde ebifaananyi bya minister ojja kubituwa ina byenkuwandiikiddeawo ebifaananyi bya minister wa Kampala Honorable Minsa Kabanda Hajati twamwe nakulwegulo yadde agaba enkoko nga agabira abantu be kuanga ndi musobola okulundira ewaka bali bagenda kati ate enkoko bazirundira butya mu kibuga naye abantu bangi balunda enkoko wano olina ate aka cage ku lubalaza lwe alunda wano bafuna kasi lwabalimira bulimizi ku mbalaza ingeri ojja tubuuzaako naye mu dakika zo nja kuganya ku nteekateeka za minisita ezo era bajja tuwa ebifaananyi ebyo ne ka vidiyo ako kajja kuzannya naye nga bw'oyogera muganda wange ono mbadde maze emyaka mingi nnyo yawandikanga akatabo bakayita mazima nakasomanga nnyo naye kati ku switi tekakyaliko kagwa naye namubuuza nti gwe awandika amazima g'ogayina so twawangalanga nnyo naye omugenzi tamala emirundi ng'era akwagala nnyo naye bwe bityo sebo neyanziza abaganda bange webale okubaleeta nawe okukeera tubule sebo ku nsonga za minisita sebo mu nteekateeka y'okulaba nti abantu bava mu bwavu situyinza kuba nti tuli mu kwogera boogezi nga abantu twagala bave mu bwavu sebo enteekateeka eyo ebaddewo okuva ndoza lwe yayingira mu ofiisi n'alaba nti abantu bw'abeera ng'alina akasente kakatafulumya oyinza okuba n'enkoko yo n'ogamba nti leero situjja kugula nnyama kati kaletta enkoko yo era ensimbi zire zibadde ez'okugula ennyama ennyama neerinnye zigende mu bantu n'okugitunda ogula omwana ebitabo ffe twasomera ku nkoko zaffe olwaleero ffe twakijjamu naye tukirudde nakyo nga tuyita mu Kabanda Foundation ajeti ng'agaba enkoko naye olwojjukiddeyo olunaku lumu waliwo lweyayita bamaseeka n'abagamba kambawo enkoko bamaseeka naga nti ataja tulina okutuwa n'emmere etandika okulunda enkoko olala twaziwa abaana awo munakivubo bbulu bazitundira awo ne bannamawulire abamu nebazitundira awamu naye olunaku lweggulo esebo ajati yawadde abantu bakagugube Kamokya ebitundu ebirala parishes endala mu Kampala Central era balidde nga balimi n'olwekyo enkoko ezo banne muzikwate bulungi muzirunde ate mufunemu kasente ekyokubiri tetulinaako nnyo obukwakulizo so moderator ebiseera ebisinga tulina abantu bano nga ba mu Kampala Central era nga bwe balondera naye nga munnange omusanga ate nga siwaasula kakati nga ate asula Wakiso n'olwekyo bw'aba alina waalundira genda olunde n'olwekyo enkoko teziriko obukwakulizo wabula obukwakulizo obuliko nti olina okuba n'ekiyumba olina okufuuyira ekiyumba olina okuzirabirira n'okuziriisa n'olwekyo genda olabirire bulungi tuve mu bwavu bawadde bantu kina abantu sebo tulina bukwakulizo nnyo kubanga twabaddeko mu balema yawaddeko mu balema yabadde awo mu Kisenyi n'agendako mu Kagugube naye n'ayitayo nawa abantu ba bulijjo asobola okuba nti asobola okulabirira enkoko ezo n'olwekyo baba basaba dda okuzifuna neetaaga ki tewali
just olaga bulazi nojja mu foundation eyo notugamba nti nina obusobozi Kabanda Foundation. Yes, nina obusobozi nsobola okulabirira so okujja mu bwavu njagala okuva mu bwavu kubanga olwaleero twaliwo muntu kubayinza kukakabukasi kuva mu bwavu tukyogeredde ebbanga ddene wabula just abantu ffe tulina okwekyusa obulamu waffe so njagala okwebaza minisita ate nesebo enteekateeka ekyagenda mu maaso era weeri omuntu yenna abali ku lusegere si mweri si ku lusegere kubanga okuba nga toli ku lusegere g'omanyiyo naye ng'ate osobola okuyita ku simu n'oyambibwa era n'oweebwa n'ova mu kankukiriza ogabe ennamba ey'essimu abantu bafune ku nkoko ssebo sebo oteeka ennamba ya kale sebo si musango temuliimu gundi bukwakulizo kubanga mu nkoko tulina mu basalizi tulina mu biki kale gabe ennamba tuwumulemuko abantu bawe enkoko balunde sebo essimu yange 0701 937390 chenda musatu nsawo musatu chenda nimunne mulimu akubira esimu zozo njimaleyo sebo tojikomya mukubo zero musanvu ziremu chenda musatu nsawo musatu chenda ne okwakuliza obuliko mbasagala atonkubira ekiro mulimu abankubira saa 8 mulimu aba katale kesimu n'olwekyo alina kubira nanga ontegedde n'olwekyo nyinza okuba nga sikutegedde essimu eno nga tereta kifaananyi kyo naye minisita yali wano ku Victory Church minisita yali ku Victory Church wano nawayo enamba yo nsebo mubuulidde abamu bakuba saa 8 n'olwekyo bannaye kyokka tuve mu lwali mbadde mbasaba busabi badde sebo eno sigo service line n'olwekyo basaba busabi tukwatagane tusobole okulaba kati umulemu yadde Engineer Katumba Muzamiru Katumba Panado ye muyambi wa minisita wa Kampala era minisita yali kwano ku Victory Center mu Ndeeba mu lukwana lw'abaami yawayo enamba ya Katumba nti babeewe bakutte bano babayita batya bano aba KCCA nekasasira abali mu mayumba banange kulanga tukwatagana n'abakulembeze abalala basakire abantu baabwe kale